Alright. Ate bulambalemba banafa bakyotera film production nga bulijjo mu bina Uganda era bebeetisse nakano nga Duncan Digital Studio bebakataddemu omukono waggulu eri waggulu okubaga katutuukako bulambalemba saaba kunyumirize netandise ekina Uganda batugeetosibwa mwana mola Namugga Immaculate agenda kubanga kuweerezanga ime mpozi n'omukulu amanyiddwa nga Ronald Omusiru ate nga yakoze ne ku bufo efirimu eno etandise Nabata Vivian ajja kuba kuweerezanga maama Nabata Vivian omuwandiisi waako ye Muzeyi Kalyama ate nga naye mwali mpozi ky'omuhendo Angel ajja kuweerezanga jjajja saaba kunyumirize netandika Bampito Mugave Mukibi Uganda produced and directed by Duncan Kataala ate nga naye mwali batugambye nti ensobi ya maama tutandise mbulambalemba era nga kyotalina kola kwe kulabika ng'osubwa omanyi nti motoka yafa wiiki ewedde katandise n'omugagga ku mabbali eno ye mukulu amanyiddwa nga Samu Kapuulu nagagga taagala ebintu bimusumbuwasumbuwa omanyi buli woogaggawala ebintu bingi ate bijja kyovula bagamba nti buli muntu alina minzaani n'ejjinja lyako nga bakutisa ebizibu ebiri mu bagagga ate olunaku olulamba tolusula olinga akola ogugo kama wange nja kutereeza kale agamba nti ateekamu sente nnyingi mu bakozi naye ate mu mbeera y'emu abakozi beekolera gyabwe so nga ate mukama wammwe bwagwa nammwe mugwa mubeera nga njoka oyagala muntu afe gw'oluma ate bwenna bagenda baziika kikimu buli kimu kyonna kiwedde wegenda ogambe bano ku makya tusisinkane bankola ekintu kyenjagala batugambye nti ky'omuhendo Angel ye yakoze ku makeup ate nga nanyiri omwana ono Nabata abadde ki y'omu ku basuze abaawano Nabata kakati maama ono egenda maaso etandika bannange eri omupangisa asula ne banne naye nga naye amanyi nti ye abeewulira tugenda maaso etandise tutandise firimu bagiyita ensobi ya maama bonna abamanya mwebali Ronald Omusiru Kapuulu Kataala ky'omuhendo Nabata mpozi n'abalala kakati batambulatambula omugagga agamba ate eno gye nina mukyala wange omuto naawe eno oyinayo amaka ko ye nti muboosi wano ninawo omukyala kyava avaayo omukyala yono ime kati nono wakuze kati wafuuse musajja mukulu mukozi we kirungi nnyo okulaba omugagga nga asanyusa okulaba omukozi ng'alina omukyala mbe omukulu naye wano alinawo kasaidi diishi yakateeka ano ku mabbali ye mugagga Samu Kapuulu mbu omwana mukambwe yeetaaga otwalako magye kale netandise era nsaba kunyumirize kati omugagga bw'akomawo yatuukira waka naye basula kumpi era kyenkana mulyango gwe gwawula n'omukozi alinawo wano kasaidi diishi nga bw'otegera ebyabagagga omwami akomyewo awaka alina ekyana kirina laavu banange ogamba otya gwe bompi kulikayo bompi balina laavu etonya n'okutonya emirimu gyo mizibu Uganda yeekanama ekonomi bwe yeekanama Uganda yeewunzika ebintu byaweddewo bebi nze nyala okutegeeza sabbuuni tewali sukaali ebirala eriyo ekintu ekiggwa waka nobeera nga kwegamba mbutuufu alina laavu alina ekikazi waka kimusaaba busaabilaavu kale wadde tetuganye ensabye ebyawaka tebiriwo naye ate nange nze ndi wawaka nange olina okundabiriramu kumbe wano we wali owakabi nange abantu bano balina laavu kati ate ye yakola ekikolo akyetegeera bulungi nnyo n'avaawo
bapangisa simanyi tebandaba atambula simanyi temulabayo ava eri ng'asibye olutawulotawula lusibiriza busiribiriza mu kiyigo kwegamba aba wano buli musajja wa wano yenyweze egenda mu maaso mugaga wuuno afuluma mu agenda omanyi babeera bize nnyo abagagga bano era nga yeeyongerayo ayina wano amaka kasaidi dishi kayinamu n'omwana kati ate boosi obudde ayina butono nnyo sibeera nno ssebo bulungi mugamba mutya mugyebale nammwe muli bakumutala kuno abeeyo olwo naye naabuuziza naye tavaawo kale effe tugenda neera ffe tugenze mubatulabire mugaga aliwo anagenda maaso n'okutereeza ebintu bye firimu eno etandika butandisi bagiyita ensobi ya maama oba ensobi ya maama kati boosi abadde asiibula kumba abadde yeerabidde kooti kyokka gwagenda okusinkana muntu ali executive yeetaaga okusinkana omuntu ng'alina ekooti egenda mu maaso. A film produced by Duncan Kataala. Kyotera film production tugenda mu maaso. Kataala onguddeko. Agendako mu centenary. Kati boosi esente engeri gy'abadde yakadda mu ggwanga abadde tanabakyusa nnyo ojagenda mu centenary bwe n'abantu okudda ezo sente ozikyuse ye oŋŋambye zojja okozesa ayina nnyo sente zitali za Uganda kale sente bweri asiibula omukyala tugenda baasi firimu eno etandika butandisi era bulungi ono omusajja omunyamba muzijjukirize agende ku mulimu nga bukyala afuba okulaba ngaga maama mwina laavu maama mwina laavu ulira firina naye tetujja kusoboleragana naye ku mutala guno tetugenda kusoboleragana ffe bannammwe tebajja beera eno nga tetulina be tusinda nabo balaavu ng'ate mwe mulina ze musinda nabo laavu sitwagala naye budde bwona oyo omusajja nze mmanya agenda nange wulira firimu kanjira neetega wano kumbe ne bwolaba yabuuziza nga takita yabadde asuulayo akagambo eyo nga tuvuddeyo waliwo waakabaafu pale mwana gwogamba ki ye waakabaafu amala kulaba basajja banne nga bazze n'alyoka afuna apatayiti ye n'aba si ye yakula ekikolo n'abatta kiki kiki gwabo tobalabye nemulamusa n'omusajja mbayisekawo ne musajja we ne mbabuuza ne mbalamusa naye ngamba kuba kyammooni kale n'olaba ningamba gwe nno kirabika mwa bonna beemettalaavu balinga nga bagamba mbu nze sigamba ono mami nze sigamba ono mami imeza ngamba oli budde kibwajja nze mumanyi omumanyi nze ne bawe simulabangako n'omusajja gw'ogamba naye nze oli owa wali gwe ngamba luli oluvubuka oluto kyemwagalako sogamba sente kati onagamba nti zono mulabye ewa briefcase alina essente nze njagala oweeta nazo naye nfa sente nawe mwenyinyini oshemanyi kinze sifa laavu kati ono takyafa laavu afa oluvubuka nga lunyirira bwe wabaawo akavubuka nga kanyirira kitegeeza ono mwonoonyi oba muteekamu ne kasente nze nsobola muteekamu sente nze kasita obeera nga omuvubuka onyirira bwoti sikyayagala yanze laavu sikyayagala bankulubuka ddaasya nakulubuka dda kati njagala sente efirimu yiino abakyasula ku mizigo mbalamusizaako era tukyali bubi wulira firimu yiino kati bana bantu tugenda bakola butya pakati gwe weegomba luli oluvubuka nze njagala onowa sente abantu bano banekolera gyange era wano wo bepangisizaawo bulumu bwabwe bakolawo emirimu gya bulijjo giri egyasamulasamula genda otemese bw'omaliriza ddeeka naye wano we basula waliwo ate abantu abalala abali mu mbeera y'okweberera mu mbeera ya bulijjo omwami n'omukyala kati bano bagamba tubafunyeko tutya abasajja abo kubanga ono omusajja gwalina nze ndaba wa ssente ate ono agamba nti oli omuvubuka gwe ankuba nze njabba ewubira lutawulo bajja kumbuulira gwe
gwe n'alyoka abasiraano beenyweze lirina eddene linabata lyepikira ono omukulu Ronald omusiru alina kikazi kye kiime kito myaka 18 ebbere likyali waggulu liti naye lirina laavu nokaina ogenda kyokka ogenda bano tubawabudde bano bawabudde butono nnyo naye kale atera n'okukola nayo nsonga nyanno nayo nsonga iye nyede n'okugejjangeze wabula ondabiridde ime okimanyi nti n'okugejjangeze jangu tululiye eringa lwamu nalina akabuto olyawo tikalinga nga kambwa naye kati mpeweeterako waggulu nti ngende omanyi nga ne laavu egeza mwana gwo nvubika laavu avubika muvubiike eraavu agimuvubika buvubiisa hane bayitati bwete bwe badde mbadde mu kiibi tusinkana olulala mwiraba